Luno lukiiko Tabamiruka olukubiddwa ku kyalo Kamusenene mu ggombolola y'Kitumbi mu disitulikiti y'e Kassanda olukubiddwa okusala entotto obutwe obutakkanya ku ttaka wakati w'abatuuze n'ekkanisa ya Kamusenene Church of Uganda bwe buyinza okumalibwawo. Olukiiko luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda wamu n'abakungu okuva mu ofiisi ya pulezidenti ekola ku nsonga z'ettaka. Mu lukiiko luno abatuuze bategeeza nga baludde nga bayiganyizibwa ekkanisa eno naddala Reverend David Sejjemba ng'ayambibwako abakulembeze mu kitundu. Reverend w'ekkanisa bwe yamala okujja ng'atulaga nti ettaka eryo balifunye okuva mu baminisita abalandizi n'atandika okutusaba ekkanzu. Bwe twasabibwa ekkanzu nga gwe bw'owaayo emitwalo 10 egy'ekkanzu akugamba ntwala ku kibanja kyo. Bw'atuuka ku kibanja ng'atandika okugamba nti okuyita wano bwe wati awo olina okoma awasigadde twetaaga kuwatwala. Church of Uganda yasobola okwegatta n'abakulembeze abawansi abatalina mwoyo gwa ggwanga ne balaga nti be banannyini LCs n'atujjiza n'abaana bo twaziika bwe tubajjeyo. Mbubeewubye mu kkooti n'obweya bubula kubagwa ku ntumbwe nga waliwo ne bannaabwe abazze basibwa. Tuba tukola ne Kagoma tulwanirira ttaka. Omusango gwaffe gwakawulirwa abalamuzi 6 agulimu wa 7. Tusasudde balooya ng'omusango baguvaamu nga tukyusa balala kati twakomye. Twanze okutulugunyizibwa okw'enjawulo n'okusibibwa mu makomera mu bintu ebitaliibyo. Bagamba nti bagezezzaako okutuukirira abakwatibwako ensonga eno naye tebabawuuna. Nze nawandiikira Bishop namusaba abeeko kyakola ku nsonga eno naye n'okunziramu teyanziramu. Bishop atwala dayosisi yaffe y'Emityana owa Church of Uganda. Bategeezezza ng'ettaka ly'ekkanisa eno bwe liri ebbala ennyo okwawukana ku lyabwe nga kati babeekukuutirizako bwe kukuutiriza. Eri ku Mayiroland ery'emitala ku ttaka ddala Church of Uganda tezimbiddwa ku ttaka lino. Reverend David Sejjemba alumirizibwa abaddewo mu lukiiko luno. Bw'asitusa okwogera alumiriza abatuuze nga bwe batuuka edda mu kkooti omulamuzi n'alagira enjuyi zombi okutegeeragana ekitannakolebwa. Tulina olunaku lwera waabwe n'olwaffe nga bwebagamidde tutuule tulwe ku nzikiriziganya. Bino ebigambo byonna by'owulira wali walisekewule weolabye yeozimbiddwa bifombo omusango guli mu kkooti n'abasasula abaawo baali 10 ne bakkiriza mu kkooti nga 22 kisadde okutegeera ekkanisa nagamba Reverend. Ku nsonga y'okukkiriziganya kkooti gye yabawa abatuuze baagala ekyapa kisazibwemu. Saba gavumenti etuyambe ekyapa ekyo ekisazeemu kubanga ebintu bye baleese byonna bya kifere. Kuba obufere bwerekedde bungi nnyo mu nfuna y'ekyapa kino. Obudde tebunnaziba mukyasobola okwetonda. Nathan Bwoje okuva mu ofiisi ya pulezidenti awadde ekkanisa amagezi okuva mu mivyo gino okwewala okuswala. Akisimanyi basigiro trustees mulimu n'amanya ga Reverend ono. So wabeera nga yabadde ali mu by'okujja eno nga bali mu kukola ki kusengula bantu. Reverend twagala bakuswaze na kola zoyambadde. Yo police esabye abatuuze okusigala nga bakakkamu nti ensonga zaabwe za kukolwako. Okugoba abantu ku ttaka kirina okuyita omutendera emituufu si kya bigambo. Ebyalo 5 bye byolekedde okusengulwa singa ensonga z'ettaka lino tezigonjoolwa bunnambiro.